رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أبيتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا مسزا tubebaza milimo gye mukola gye muweereza Allah wammwe subhanahu wa ta'ala, naye ng'okuweereza kwammwe okwo kumuweerezaamu Allah jalla jalaaluhu kudda gye muli. Allah yagamba nti man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Yagamba Allah jalla jalaaluhu nti man amila salihan, oyo yenna akola omulimu mutuufu falinafsihi, obulungi obuvaamu budderiye. Waman asaa fa'alayha, n'oyo ayonoona n'akola ebikyamu era obuzibu obugenda okuva mu kukola kwe okw'ebikyamu kujja kudda eri mwoyo gwe. N'agamba nti wama rabbuka bidhallamin lil'abid, Allah subhanahu wa ta'ala teyali wakulyazaamaanya era talyazaamaanya baddu. N'olwekyo okuweereza kwonna kwe tuweereza bassebo tulina okukimanya nti tuba tuweereza kuyamba myoyo gyaffe kuwona Allah kugyokya muliro na kubeera ng'agiwejja nakati. Kitwetaagisa nnyo bulijjo bw'obanga okola omulimu ogulongooseze ddala, kubanga oba okola mulimu gwo oba tolina gw'okolera. Allah yagamba mu Qur'ani nti qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alayha wama ana alaykum bihafidh. Basair kitegeezaamu barahinu. Barahinu jamu burhan. Burhanu kitegeeza ki? Kitegeeza obunnyonnyofu. Kitegeeza obunnyonnyofu. Ekifaananyi eky'obunnyonnyofu kitwale nti erinnyo likuluma, ne bakulagirira nti bw'otuuka mu kitundu gundi waliwo ekizimbe bakiyita bwe bati. Bw'otuuka ku kizimbe ekyo otunuulira amadaala agambuka waggulu. Bw'otuuka waggulu eyo ojja kusanga akasenge akawandiikiddwako nnamba gundi, yingira awo mwe muli omusawo ajjanjaba amannyo. N'otambula n'otuuka ku kizimbe ekyo, naye ng'omusawo oyo yamanya nti abantu bajja kubonaabona n'okumanya eddwaliro erikuula amannyo oba erijjanjaba amannyo weriri, olw'ensonga nti ekizimbe kibaako emiryango mingi. Kyeyakola najja wano we batandika okulinnyira amadaala n'ateekawo akapande. Akapande ako nga kalaga ennamba y'akasenge omuli omusawo ajjanjaba amannyo, n'ateekako akabonero akalaga nti ennamba yeeyo. Kiba kitegeeza nti omuntu yenna atuuka ku kizimbe ekyo, akapande kano akamulagirira gy'alaga kibayita basair, bwe bunnyonnyofu. Ne bw'aba tazzeemu kubuuza, kiba kitegeeza nti bwe bunnyonnyofu, tajja kutawaana, ajja genda butereevu okusinziira kapande kaalabye. Bw'anaatuuka waggulu n'ennamba ayingire afune ekyamututte. Kibayita obunnyonnyofu. Obunnyonnyofu kitegeeza ekintu ekikulaga ekituufu ky'obadde oteekeddwa okumanya. Ng'oba oli awo
ekintu ekyo ekikulaga kiba butabaawo tewali tegedde kituufu ekyo. Kati Allah yagamba nti qad ja'akum basairu min rabbikum, mujjiddwa obunyonyofu nga buvudde eri Allah wa subhanahu wa ta'ala. Obunyonyofu Allah ategeezaamu okutumwa kwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum basairu min rabbikum, mujjiddwa obunyonyofu obuvudde eri omulezi wammwe. Amakulu ntumye nabbi oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe bunyonyofu bubajjidde. Yagenda okubanyonnyola biki Katonda wammwe byabeetaagisa mubeere nga mukola. Yagenda okubanyonnyola biki byateetaaga mubeere nga mukola. Qad ja'akum basairu min rabbikum, yagamba Allah nti faman absara falinafsihi, oyo yenna anannyonnyoka, oyo yenna anannyonnyoka. Makulu n'ategeera ebyatumwa nabyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu biragiro n'ebiziizo. Falinafsihi, okunyonyokaako okwo kujja kuba kudda eri mwoyo gwe. N'agamba nti wamana amiya, n'oyo anaalemu okunyonyoka ne yeefuula nampulira zibi, n'atafaayo kutumwa kwa Nabbi Muhammad, n'atafaayo kumanya biri mu bunyonyofu obwo, fa alaiha, yagamba Allah tabaraka wa taala nti bagambe Muhammad ti wama ana alaikum bihafizi, Muhammad siri mukuumi kummwe. Mulimu gwa Nabbi Muhammad kutunyonnyola Allah wamwabeetaagamu kino na kino na kino, n'oluvannyuma okusalawo ne kubeera eriffe okugasibwa mu kutumwa kwa Nabbi Muhammad oba obutagasibwa. Kale insha Allah buluganda nti okutumwa kwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu bwajjanga bunyonyofu. Olwaleero omusomo gwaffe gwe twassaako omuntu ogamba nti fadlul islami, tugenda kugutambuliza ku kigambo ekyo. Mukaddafu Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah bwe yali atunyonnyola fadlul islami, yaleeta athar ya sahibu bayita Abu Darda radiyallahu anhu. Yagamba Abu Darda nti ya habadha naumul akyas wa iftaruhum kaifa yahibuna sahara alhamqa wa sawmahum mithqala dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min ibadati almughtarrin. Afari ya Buluganda nkulu nnyo ekwatagana butereevu ne afaru gye twalabe mabega keeri eya Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Abu Darda yali sahabi wa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, yalimba Ansar, yomu ku basajja abaali bafuqahaul muslimin. Ero jjammu siŋŋaana nga yaleeta ebigambo bingi okuva ku Nabbi Muhammad, yomu ku basahaba abayogera ebigambo ebigasa, yenna abeera bigoberedde. Yagamba nti ya habadha, ekigambo habadha tustamal kikozesebwa mu mbeera eya madh, ey'okuwaana n'okutendereza. Yagamba nti naumul akyas, akyas jamu kayis, kayis kitegeeza ki? Kitegeeza omuntu omugezi. Yagamba Abu Darda nti naumul akyas, okwebaka kw'abantu abagezi, naye bakanga talina mulimu gwonna gwakoze mu kiro ekyo. Wa iftaruhum, n'okusiiburuka kwabwe amakulu nga tebalina kyonna kye bakoze ekiyitibwa okusiiba. Yagamba nti kaifa yaibuna sahara alhamqa wa sawmahum, okwebaka kw'abana abasajja abagezi n'okusiiba kwabwe kusobola kugeranyizibwa kutya ne sahara alhamqa, ne okusula kw'abasiru nga bayimiridde bakulu basaala, wa sawmahum, n'okubeera nga basiiba. Kikyategeeza Abu Darda. Al-Akyas baulama batugamba nti Abu Darda yali ategeezaamu abantu abalina ensonga bbiri. Ensonga esookera ddala enzikiriza zaabwe nga nnamu, teziri mu shiriki. Ekyokubiri nga bali ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Yagamba Abu Darda ti omusajja yenna enzikiriza yenga nnamu, oba omukyala enzikiriza yenga nnamu nga teri mu shiriki. Si kyekyokka, ng'emirimu gye gyonna giri swafi, nga bw'abeera alina akalimo k'akoze tekali mu bidaa. Yagamba nti okwebaka kwe n'okubanga akwebaka kwe nga talina swala yonna gy'asadde mu kiro,
n'okubanga tasiibye kusiiba kwonna mu nsiibe za sunna. Tolina ngeri ki gy'osobola geraageranya mu kufuna obulungi mu kusula kw'omusiru ng'ayimiridde asaala nawaafil n'okusiiba kwe ng'asiiba ensiibe za sunna. Alhamuqa ategeeza ki? Ategeeza omuntu ayina enzikiriza enfu, n'ategeeza omuntu ayina emirimu nga gijjudde bid'aati. Yagamba Abu Darda ti omusajja yenna ng'enzikiriza yennamu teri mushiriki, n'okubanga ali ku sunna za Nabbi Muhammadi tali mu bid'a, ne bw'abeera nga tasadde kiro okusaala okwa sunna, ne bw'abeera nga tasiibye misana okusiiba okwa sunna, asingira wala nnyo ono omuntu ayina enzikiriza enfu ejjudde shiriki, ayina ibaada enfu ezijjudde bid'a. Yagamba nti mithqalu dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin. Yagamba nti okukola akantu nga katono nga kenkana tugeze empeke yakalo min birrin naye nga kalungi, ma'a taqwa naye ng'ono akakola ayina okutya Allah tabaraka wa ta'ala, wa yaqinin nga ayina n'okukakasa, a'zamu wa afdalu wa arjahu. Yagamba nti omuntu akola akalimu wadde katono nga kali akakoledde ku musingi gwa kutya Allah tabaraka wa ta'ala na kugondera Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, wa yaqinin nga akakoledde ku bukakafu nti Allah ajja kumuwamu empeera, kalimu ako a'zamu ke kasinga okubeera akanene, wa afdalu era ke kasinga okubeera akalungi, wa arjahu era ke kasingira ddala okubeera nti kabalwa nti akoze kituufu, min ibadati almughtarrina, kusinga bano abakola emirimu nga basukka ensalo we baali badde bakoma mukulu, abaagayazibwa ne babuzaabuzibwa ne bakwenyakwenyezebwa ne balema okukole ne bakwenyakwenyezebwa ebyo bye baazuula mu ddiini. Baganda bange atharo ekyetegeeza Abu Darda ategeeza ki? Yagamba nti omuntu yenna senga aba ayina enzikiriza yengannamu gwe betakaisu, enzikiriza yo nga teriimu shiriki, nga teriimu bid'a, ne bwasula nga tasadde sunna, ne bwasiiba nga tasiibye kusiiba kwa sunna, okwebakaako okwo afuna obulungi bungi ng'ali ku sunna za Nabbi Muhammad, ng'ali ku tawhidi omutuufu, okusinga omuntu asula nga ayimiridde asaala sunna, n'asiiba nga yasiibye asiiba sunna. Oli omusajja ayina enzikiriza ennamu etali mushiriki na bid'a, asinga omuntu ayina enzikiriza enfu eri mushiriki ne bid'a, nawakubadde ng'oli tasadde era nga tasiibye okusiiba okwa sunna wadde okusaala okwa sunna, asingira ddala ono ayina enzikiriza enfu wadde asula ayimiridde ng'asaala sunna, wadde asiibye ng'asiiba sunna. Naye mujarradu kaunuhu, kubeera bubeezi ng'enzikiriza yenfu muli mushiriki ne bid'a, kimmala okubanga musiru talina magezi. N'agamba nti mithqala dharratin min birrin, akantu akatono omuntu kabeera akoze embirungi, ma'a taqwa ng'akakoze ayina okutya Allah tabaraka wa ta'ala, yaqini n'okukakasa, a'zamu ke kasinga okubeera akanene, wa afdalu ke kasinga obulungi, wa arjahu era ke kasinga okubeera akatuufu, min ibadati almughtarrina, okusinza kwabo abaalagajjazibwa amakulu, abaakwenyakwenyezebwa n'ebintu ebizuule mu ddiini. Baganda bange athara eyo ya Abu Darda radiyallahu anhu kyetegeeza kyeki ti anna sahiba al-aqidati as-sahiha, ti mazima ddala omuntu alina enzikiriza nga ntuufu, wa in kana naiman, ne bw'abeera nga asuze yeebase, talina swala yonna mu swala eza sunna gy'asadde, fahuwa khayrun min sahibi al-aqidati al-fasida, ono ali ku nzikiriza entuufu etali mushiriki wadde bid'a, ne bw'abeera nga talina swala yonna gy'asadde mu sunna, fahuwa khayrun, yabeera ku bulungi, min sahibi al-aqidati al-fasida, okusinga oli ayina enzikiriza enfu ejjudde mu shiriki, ejjudde mu bid'a, wa in kana qa'iman, nawakubadde ng'ono ayina enzikiriza enfu asula ayimiridde, yusalli nafila ng'asaala essala eza sunna. Wa sahiba sunna,
n'omuntu ali ku sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nawmihi mu kusula nga yeebase talina swala yonna gy'asadde mu swala eza sunna, wa fi iftarihi ne mu kubeera nga talina kusiiba kwonna kwasiibye okwa sunna, ala khairin wa huwa ala khairin, yabeera ali ku bulungi, wa sahiba bid'ati ne oyo nannyini kuzuula mu ddiini, fi saharihi mu kusula nga asaala, wa fi sawmihi ne mu kusiiba nga yasiibye okusiiba kwa sunna, wa huwa ala sharrin abeera ali ku bubi makulu, abeera ali bubi talina bulungi bwagenda kufuna, li annahu olw'ensonga nti ye yasiru ala ghairi huda abeera atambulidde ku kitali bulungamu. Baganda bange b'ebitiibwa, ebigambo bino bitegeeza butereevu ddala nti okutereera n'okuba n'amaanyi mu mirimu gye tukola kiyimiridde ku kubanga tulina enzikiriza ennamu. Enzikiriza ennamu yeeruwa? Kwe kubanga enzikiriza ennamu teriimu shiriki, teriimu bid'a, otambulira ku Qur'an ekitiibwa ne sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kale nno ne bw'oba okoze akalimo katono, akalimu okwo kafunamu obulungi bungi okusinga omuntu azuula mu ddiini ya nabbi Muhammad gye yajja n'asomesa emyaka 23 ng'asomesa busiraamu. Allah nasse etteeka n'agamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Allah nakkiriza n'akakasa n'akona mu stampu nti obusiraamu bujjudde. Kati omuntu yenna buli lwajja ye n'atandika okuzuulawo ebintu n'abiteeka mu ddiini, abanga akwata Allah ensobi nti Allah tabaraka wa ta'ala ayina by'ataalaba mu busiraamu nti byali bisaanamu, ye najja n'abiteekamu. Ekyo kye kimuviirako okusula ng'ayimiridde, Allah n'agoba okuyimirira okwo, n'asiiba nga yasiibye, Allah n'agoba okusiiba kwe. Weweetegereza athari ya Abu Darda, yateekamu ekigambo nga kigamba nti kaifa yaibuna sahara alhamqa wa sawmahum. Yageraageranya omuntu ayina enzikiriza enfu ejjudde shiriki ne bid'a n'amuyita omusiru. Kitegeeza ki ekigambo eky'abooluganda? Ekifaananyi kyakyo kye kino: omusajja mugagga ayina ensimbi ze, ayagadde okuzimba ennyumba. Bw'ayagala okuzimba ennyumba ye n'afuna ekifo wagenda okugizimba. Bw'afuna ekifo wagenda okugizimba n'aleeta yinginiya n'amukubira pulaani y'ennyumba gy'ayagala okuzimba. Bw'amala ogikuba n'aga ekisenge kigenda kubeera wano, eddiro lyakuba ekino kisika magezi ga muntu kusembera eri kigambo kino abooluganda. Eddiro ndyagala wano, ekisenge nkyagala wano, esitowa ndyagala wano, wano ndyagalawo fumbiro, ennyumba ndyagalako ebisenge bwe biti. Omusajja n'akwata pulaani n'agimuwa. Bw'amala ogimuwa n'atambula n'agenda, omusajja omugagga n'afuna fundi n'amukwasa pulaani n'amugamba nti pulaani nga bw'ogiraba bweri bweti ennyumba gye njagala, ngyetaagako ebisenge 3 n'amadiira 2 n'ekinaabiro na kino, n'atunuulira pulaani. Kale omusajja ono bw'atambula n'agenda omugagga, omusajja ono fundi n'akwata epulaani eno n'agitunuulira bw'ati. Gwe baawadde omulimu ogw'okuzimba obuzimbi agoberere pulaani nga bweri, n'agamba nti eddiiro baaliteeka wabi, ekisenge baakissa wabi, baateekako ebisenge bitono, nze nja kwongerako. N'agenda nga pulaani yonna agikyusa. Omusajja nannyini kumuwa mulimu agenda okudda nga pulaani y'ennyumba gye yamuwa si gyazimbi. Abooluganda ekibuuzo kiseetaaga munnyanukule, naye buli muntu yenna akyebuuze yekka ti bw'obeera gwe nga gwe nannyini nnyumba, omusajja oyo olina ky'osobola okumusasula nga wamu akyateekeddwa okukola. Kati Allah yatuma omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam n'atuwa pulaani y'obusiraamu nga bweteekeddwa okubeera, n'atunnyonnyola buli kantu konna akali mu busiraamu n'engeri gye tulina okukakolamu. Omubaka n'asomesa eddiini y'obusiraamu okumala ebbanga lya myaka 23. Allah n'agamba mu Qur'an ekitiibwa ti qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Omubaka n'agamba alayhi salatu wassalaam ti kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Hadithi abooluganda nkulu nnyo ti abantu b'ekibiina kyange bonna bagenda kuyingira ejjana okujjako oyo alibaaganye. Nabbi n'atugamba nti oyo aligaana okuyingira ejjana y'oyo agenda okugaana okumugondera, n'aliba yaragala okuyingira ejjana y'oyo agenda okugondera omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam. Nateeka mangi mu Qur'an ekitiibwa ngagala obukulu bw'okugondera nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam. Kati Abu Darda okuddira omusajja ono azuula mu ddiini n'amuyita hamqa,
n'amuyita omusiru atalina magezi olw'ensonga nti asanzeewo kyateekeddwa okutambulirako. Qur'an agisanzeewo nga weeri ne sunna za nabbi Muhammadi nga weeziri, n'afuna omukisa ne bisomwa n'okusomwa ng'awulira. Kale nno bw'akeera enkya n'akola ekyawukana ku Qur'an ey'ekitiibwa ne sunna za nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalaam, kye kimufuula omusiru. Kati abooluganda insha Allahu ta'ala mukitegeere ky'obusiraamu bwaffe buno, omuntu ebbanga ly'amala ng'ayina enzikiriza ennamu nga teri mushiriki, ng'ayina enzikiriza ennamu nga teri mu bid'a, ng'omusajja oyo ayina enzikiriza ennamu nga teri mushiriki oba mukyala, oba ng'ayina enzikiriza nga nnamu nga teri mu bid'a ejjudde mu sunna za nabbi Muhammad, ne bwakola mithqala dharratin min birrin, akalimo nga katono bwe kati, a'zamu wa afdalu wa arjahu, ke kasinga obunene, ke kasinga obulungi, ke kasinga obutuufu okusinga okukola kw'omuntu yenna akola ng'azuula mu ddiini, akolera ku bintu ebitali mu ddiini n'enzikiriza yenganfu. Kati baganda bange insha Allahu ta'ala mbakubiriza ne bannyinaze twe tubanga twetaaga okwaza emirimu gyaffe gyale gibeere nga gye giri maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, bulijjo tuteekwa okukwataganya enzikiriza zaffe ne sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam ne Qur'an ey'ekitiibwa, tuziggyemu shiriki. Sahibul aqidati sahiha, omuntu ayina enzikiriza nga ntuufu, wa inkana naiman, ne bwabeera nga yeebase nga tasadde swala yonna ya sunna. Bino ebigambo tebikusindika kugaana kusala qiyamul layl, wabula bikuteera njawulo wakati w'okukolako omuntu ayina enzikiriza ennamu n'omuntu ayina enzikiriza enfu, kukulaga ti omuntu yenna ayimiridde ku nzikiriza nga nfu ne bwakola emirimu nga mingi tafunamu, naye ate omuntu ayina enzikiriza nga nnamu ne bwabeera nga akoze katono afunamu obulungi. Sahibal aqidati sahiha, omuntu ayina enzikiriza nga ntuufu eri ku Qur'an ey'ekitiibwa ne sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam, wa inkana naiman, ne bwabeera nga yeebase nga tasadde swala za sunna, fahuwa khayrun min sahibil aqidati alfasida, yabeera ali ku bulungi okusinga oyo ayina enzikiriza nga nfu. Wa inkana qaiman yusalli nafila, ono nanyini kubeera nazikiriza nfu ne bwabeera nga asuza ayimiridde ng'asaala eswala eza sunna. Wa sahiba sunnati, n'oyo ali ku sunna za nabbi Muhammad fi nawmihi, ne bwabeera nga asuza yeebase nga talina kyonna tasadde kusaala kwa sunna. Wa fi iftarihi, ne bwabeera nga tasiibye kusiiba kwa sunna, fahuwa ala khayr, omusajja oyo oba omukyalo yabeera ku bulungi. Wa sahibal bid'ati, n'oyo azuula mu ddiini fi saharihi, mu kusula kwe ng'ayimiridde, wa fi nawmihi, ne mu kusula kwe nga ne mu kusiiba kwe ne mu kusiiba kwa makulu ng'asiibye okusiiba okwa sunna, asiibye okwa sunna naye ng'enzikiriza yenfu, ali ku bid'a, ali ku shiriki, fahuwa ala sharrin, omusajja oyo oba omukyalo oyo aba ali ku bubi abatalina bulungi bw'agenda kufuna. Liannahu, olw'ensonga nti ye yasiru ala khayri huda, aba atambulidde ku butali bulungamu. Obulungamu bwe bulwa ye Qur'an ey'ekitiibwa, ze sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wasallam. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu olumu yali atambula n'asanga omusajja rahib, yali musajja musosodoti, yeeyawulidde abantu, ali bbali, ali wansi mu kiwonvu, alaze obugonvu obutagambika, mbwasaba Allah tabaraka wa ta'ala. Umar n'atulika n'akaaba. Bwe yakaaba Umar bamubuuza nti ki ekikaabiza, n'abagamba nti mutunudde musajja wattu nenzikira etteeka lya Allah erigamba nti amilatu nasiba tasla naran hamiya, musajja wattu akolanga kalogoyi, akola ali mu kusiba, yeeyawulidde yeesambye n'abantu, alowooza nti asinza Allah tabaraka wa ta'ala, naye nga tasla naran hamiya, alindiridde okuyingira omuliro ogubengeyedde. Umaru kikyategeeza radiyallahu anhu nti omusajja oyo obugonvu bwobwo n'obuwombeefu bwe n'okulaga nti yawulidde Allah tabaraka wa ta'ala, olw'okubanga talina azikiriza nnamu, ekyo kimuviiriddeko okubeera ng'agenda kuyingira muliro. Kati insha Allah oluganda tufeeyo nnyo okulaba nga tutereeza enzikiriza zaffe zikwatagane butereevu ne sunna z'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam ne Qur'an ekitiibwa. Atharu ya Abu Darda ekwatagana ddi n'omusomo gwaffe oguliko omutwe ogamba nti fadlul islami,
ekwataganira abantu abagamba nti mithqalu dharratin min birrin omuntu okukola akalimo nga katono nnyo bwe kati nga kali mu birungi ma'a taqwa wamu n'okubanga akakoze alina okutya Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqinin nga alina n'obukakafu a'zamu ke kasinga okubeera akanene amakulu gugejja ne gufuuka ogulimo ogunene wa afdalu ne gubeera omulimu omulungi wa arjahu ne gubeera omulimu omutuufu min ibadatil mughtarrin okusinga okusinza kw'abano abakwenyakwenyezebwa n'ebyo bye bazuula mu ddiini n'enzikiriza zaabwe enfu. Kati insha Allahu ta'ala bulijjo tugezeeko nnyo okulongoosa emirimu gyaffe bwe ginaabeera nga girongoose gijja kubanga gitugasa. Mirimu gy'omuntu girongooka ddi? Girongooka nakubanga aliko Qur'an ekitiibwa, nakubanga ali ku sunna za Nabbi Muhammad. Ne bw'okola akalimu nga katono oba ojja kukafunamu insha Allahu ta'ala. Mufeeyo nnyo okulaba bannaye nga mulunda, nga mufaayo okumanya omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam wano yagamba atya, wano yakola atya, wano yayigiriza atya, wano yaŋŋamba kola ntya. Kubanga kino kyokola okola mirimo gyogenda okwetaaga gikwanjulire olunaku lwatabeera kyonna kigenda kuwunya muntu okujjako emirimu gye. Allah yatuma Nabbi Muhammad n'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'akum basairu min rabbikum, mujjiddwa obunnyonnyofu okuva eri omulezi wammwe. Tewakyali muntu yenna yeetaaga kubuuza nti ate Katonda wange aŋŋamba ki, omubaka wuuyaze. Tewakyali muntu yenna yeetaaga kubuuza nti Katonda wange kiki yaŋŋaana, omubaka wuuyaze. Qad ja'akum basairu min rabbikum, obunnyonnyofu bajjudde. Kati mu bugasibwemu tugasibwe mu kutumwa kwa Nabbi Muhammad. Tomenyeka na mulimo gw'otagenda kufunamu mpeera mu maaso ga Allah. Nga bwe nagambye nti omusajja bw'akuwa ennyumba y'okugizimba n'akuwa n'engeri gy'olina ogizimba mu gwe n'ogikyusaamu n'ozimba bibyo, omusajja tajja kukwata kusasula. Lwaki ajja kugamba nti nakulaga kiki neetaaga ozimbe. Kati Allah yatuma Nabbi Muhammad, Nabbi najja n'asomesa obusiraamu, mukole kino muleke kino, mukole kino muleke kino. Kakati gwe bw'okeera enkya n'ojja mu ddiini y'Obuyisiraamu n'otandika okwongeramu ebintu ebitali byamu. Twali mu kitundu ekimu eyo mu mawanga gano aga Afirika, nitusanga omusajja ng'atuuzizza abantu mu muzikiti, abakazi bakoze baweddeko ennyama, abaggalidde omwo abagamba nti balina okuleeta azikaari emitwalo 5 olunaku lumu. Owulidde? Omusiraamu mwamubuuza nti omubaka tetusangangayo mu azikaari ezatuyigiriza nabbi zatuyigiriza nga mulimu zikiri esukka emirundi 10, bwegye emitwalo 5 ogijjawo olyokuokallafa abantu, ekyo omubaka kyataabateekako. Wallahi nga talina ansa. N'olwekyo abooluganda inshallah tatubakubiriza bannange mufeeyo nnyo okulunda obusiraamu bwammwe. Abu Darda akugambye nti omuntu ono ali ku sunna ayina ezikirize entuufu al-kaisu, okusiiwuluka kaze n'abeera nga talina kintu tasiibye, n'okubeera nga tasadde swala yonna mu kusaala okwa sunna n'okusiiba okwa sunna, naye ng'ali ku nzikiriza ennamu erimu etaliimu shiriki, etaliimu bid'a. Yagamba nti embeera eyo gy'abeera aliko toyina ngeri kyonna gy'osobola kugigeraageranyaamu na muntu azuula mu busiraamu ng'alina enzikiriza enfu. Amakulu nti oli waakiriko abeera alina obulungi okusinga omuntu azuula mu ddiini y'Obusiraamu, azuula mu nsomesa ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Tugezeeko nnyo okusaasaanya enkola ya Nabbi Muhammad mu byonna bannange. Buli kintu kyonna omubaka kyagamba nti kino mukikole, kino mukikole, kubanga okugoberera Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kwe kuyimiridde Allah okukkiriza emirimu gyaffe n'okubeera nga agigezza, kwe kuyimiridde akiida zaffe okubeera nga zirongooka oba okubeera nga zifa. Tosuubira nti ogenda kufuna enzikiriza nga nnamu ng'oli bweru wa bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obanga ogunja mu ddiini ya Nabbi Muhammad. Ebyo byataateekamu. Insha Allahu ta'ala tugezeeko okulaba ng'enzikiriza zaffe zirongooka. Abooluganda oba oliawo Allah n'abeera nga akkiriza. Atharu yaffe matini gaayo ge gano. Yagamba Abu Darda nti ya habadha nawmul akiyas wa iftaruhum kaifa yaibuna sahara alhamqa wa sawmahum mithqala dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min ibadati al-mughtarrin. Nitugamba nti abamanyi batugamba nti anna sahiba al-aqidati sahiha
timazima omuntu ayina enzikiriza nga namu wa in kana naiman nibwasulanga yeba sitasadde sola yonna ya sunna fahuwa khairun min sahibi al-aqidati al-fasida yabeera afunye obulungi okusinga ayina enzikiriza nga nfu amakulu ono atasadde ng'enzikiriza ye nga namu era atasiibye ng'enzikiriza ye namu yabeera afunye obulungi okusinga ayina enzikiriza enfu ng'asuza ayimiridde era ng'asiibye asaala wa in kana qa'iman yusalli nafila ono ayina enzikiriza enfu nawakubadde ng'asuza ayimiridde ng'asala eswala eza sunna wa sahiba sunna nenanyini kubeera ku sunna za nabbi Muhammad fi sawmihi mukubeera nga asiibye fahuwa ala sharrin ono nanyini kubeera ku nziki wa sahiba sunnati nono ali ku sunna za nabbi Muhammad fi nawmihi mukubeera nga asuze bazitayina mulimo gonna gwakoze wa fi iftarihi nokubeera nga tasiibye kusiiba kwa sunna huwa ala khairin abeera ali ku bulungi abeera afunye obulungi wa sahiba albid'ati nenanyini kuzuula mu ddiini ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu fi saharihi mukusula nga asaala musajja wattu agonda musajja wattu naye ng'ali ku mawuledi ali ku nnyimbe bwe buziba n'ayimirira asula nga ayimiridde n'asula nga akaaba amaziga wa fi sawmihi enkyasiiba yasiibye fahuwa ala sharrin abeera ali ku bubi abeera talina kalungi konna kafunye li annahu yasiru ala ghairi huda olw'ensonga ati atambulidde ku kitali bulunga mu kwatambulira kati insha Allahu taala buluganda tugezeeko okulongoosa enzikiriza zaffe zibeere entuufu zibeere swafi teziri mu bid'a teziri mu shiriki noonya bulijjo ekisobola okuyingiza mu shiriki okyewale ekisobola okuyingiza mu bid'a okyewale ekintu kyonna kyotegedde nti omubaka tiyakikola tokisemberera kijja kwonoona enzikiriza yo. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.